Aina rasta bwe yakuba ebiga nga munyiziza. Deo badde yafadde. Nze nayogere ne Deo essaawa 2 ze soga ngakona Deo budde buwanvu. Ngera ngamba kubya kusima. Yangambi nga tugene entaana kuba entaana nga bwajagala yegena kukolebwa. Ne nkubira yo mugaga kyoti anangamba ndigulu kuba alina okukola kuzika bya Deo. Nangamba kagwa. Toyita baba. Kanzije. Tubidde tumenyeka kasoko tubulire ebiriwo tutegeere bulungi. Kubanga nze Deo nze kiyasembye okungamba eki yangambe nze entaana yange ndi mugikola njikola bulungi naye bwenfa nkubaga gwe mu bantu bonna abaliwo bonna saagala okaale jagala obeere musanyufu nga muganda okakasente wendi nze sigenda kufa beera ng'oseka busesa balabe bakabenga gwose kati kyesimanyi sooka okakkane ffenna twagumye dda sooka ombule Katonda bwatyo Katonda yabaawudde era bakimanyi twafudde abamutu era obujuzi bawo kyabatu babiri bakoze eki sooka tubuulire ebintu bibibadde bitya nga bintu ki ekyo kyolina okufuna kufuna final service musooke mwindeko gifuna sooka tundeko mwaga kujja mulambo omulambo guyo kesi tumaze gifuna bugira gubira n'omulambo kesi nejagala nze ngimanyi era kesi musooke mbiveeko kakati kusawa 12 tumutwala ku National Theatre kese badde yafunidwa weeri mwangiranga kitalo munange itawana nnyo Deo sembye mulaba ddi mwasembye kwogera ki naye ukanye naye jjo atucyankalanyemu nengende wange kugende wange Deo alitagala muveeko nagenda wali omugaga mukwano gwaffe namugamba kagwa namunyiziza mulangira namunyiziza naye mbadde ntabayogereko naye oli nankubira Saalongo nti Deo wangambye naye gwe osobola Deo gwe n'okuba ne Deo oli mugadde osimunya ku buzibu ne kampumulemuuko ne Deo ye sootingemuuko tukakkane buli omu ngenda kujja kati afa ava wuuyo musajja ekiro amawulire ngafunye ku makya nti Deo afudde nga sibikkiriza paka maze ngenda nenda b'emmotoka ng'emmotoka yaweddewo nemanya nti Deo afudde kyekyawadde kiba kyankalanyizaawo mirimu si bya mirimu nno tubadde happy kuba sente tubadde nazo ate nga neogamba nti si bya mirimu si bya mirimu bagamba nti obulamu buno okufa kuno nti abadde ajja n'abagamba nze kino abadde yafadda kuba ejjo enkya tube tugenda kukola ntaana ye nga tugenda kugisima nga bwajagala naye kuba twali tujja nkwere muddukeko enkeera nakuba emmotoka nakuba ati okufuufu nange lwaki tetufa nali sibina omusipi n'anyiiga naga kati wagala nze nfenze kati ali muganda wange nasindikira baganda ba Deo sente bajje Deo naga bayite mbaye ku byobugagga nga sente tuzirina zirya waliwo sisita wali awo kasubi ne muganda wali mu kyalo ne musindikira emitwalo 5 ne mugamba byangu Deo abaye ku sente nga Deo nze muganda wenze byonna kebere bya banka sente ze byonna byonna ebyobugagga bye ne bakazi be babeere baani tewali amanyi bya bugagga bya Deo gye biri nembayita ne bagamba ono muganda wammwe mujja bwe byobugagga biri nabalagino balaga amataka ge bannange tebajja yadde okutukubya okutugamba nti tetusobodde naye nga tubawadde ne sente bajje transport tebajja naye Katonda waati mubadde mugenda musimire entaana enkya mu giyoyo tenga naye tutandike process y'entaana kwa tujagala ebeere ye nga badde ajagala nga tugenda nkya ekiyuni kati bwe bitwe bize naye nga yitwe tugenda tugikole kuba si kibi omuntu okola entaana kuba yebeera enju ey'olubeerera nga Deo wangamba tugende tukole entaana nkoze kituufu naye kati tebisobose naye kyemmanyi Deo tafudde agenda kuwumula bulungi era ngenda bikola byonna nga wabadde abyagala entaana ye nga waajagala kyovola abantu banga simu baguze kesi sinaba nagirabako ebyayagala nze mbimanyi ne kesi yaje kugamba gyayagala nalina okukolakola ku ebyo buli kimu awo mule mirembe negwe abadde ennyenyi close naye kiki osobola munnyonnyola otya kati Deo abadde wanjawulo kyenyinza okwogera nti Deo abadde wanjawulo abadde alina okumanya n'okutegeera omanyi byawufu kati abadde nabyo byombi kinga omuntu onoobeerawo ng'olina amagezi amazaale ate n'osoma nnyo kati obeerawo ng'olina kizonto nga oyogera ebitwaga obono njagala mwonoona olw'okuba olina okumanya okusukiridde kataga mutabani wagwe munaye binooneka olw'okuba gwe ntegerayo si yemu n'eyabali kati Deo abadde teyasoma naye nga Deo waliwo vidiyo esimu ye kabagireete
tubadde mbadde mbiwandike wakaje ebiri emboze nga njiwandikako nga tugenda fulumya kitabo ne video nga nzikutte tuzina video zaffe byonna amasimu kabagaleete nesinja bbira gabategereddewo yange esimu ani agirina wedda mpu yabaginoonya nze ku polisi bambuzabuza babadde yakajja esimu yabo kadde 8 bampaddeko kitunze kya mmotoka n'essimu eyatise ate ziti bazimpa ne bagamba kati mubere nazo zonna temufaayo abadde alina mmeka esimu zibadde 3 eyokusatu ibadde yakajja empya nga twakagirisiiviyo kyekyo kiyinza Extra Digest mugoba ensonga bwezito bwe zitambula mpola mpola tuyiseeko emulago ku mochale okulaba ensonga nga bwe zitambula ku nsonga z'Omuyimbi Baby Deo Star Mungu bwe yajjuludde embulamu obwensi amawulire ge tufuna agajja ga kabenje ku luguudo olugenda e Masaka naye obulamu bwe butyo tetwafuna bwa ddembe mu kujja giba miranga ne mu kugenda gisigala nga miranga n'olwekyo twogereko ko n'abamu ku bantu abadde bamanyiddeewo ababadde batambula naye akaseera taata nga kitalo munange bitalo nnyo ssebo bitawaana nnyo bitawaana embeera eno mazige essaawa eno muze yangenzeeko ebyokwogera byo bino bitono amawulire wagafunye essaawa mmeka gafunye ku makya zibadde essaawa 2 abangamba amakituufu Deo afudde tuddeko wano katini ebenge tunudde eri kale mama tweyanziza yantuogeremu eno wano eno tutandikira zibadde ssaawa mmeka badde essaawa 2 abangubira bambuuza ddala kituufu Deo afudde nsoza kwekanga kuba nzidde bweyandeeta mu kuyimba yekitange n'oluyimba olwasookera ddala omu kuba aluteeka mu ssente Deo nandabirira ate ali wa famire yange ng'abamu batuyita n'abaluganda nga bwe tugenda ku kivulu ne baŋŋaana okuyimba Deo tayimba Deo nga tusula ku buliri obwo bumu ngenza okuba essimu ye yennyini nga ndowooza balimba ng'agikwata ngamba Deo afudde okudduka okutuuka ekyengera nga bamuggyewo bamuleese eno mu mochale kyengera saidi zaawo ku poliisi kibi musembyeddyo okulabagana naye era mwayogera ki Deo nsembye okwogera naye zibadde ennaku 4 emabega yabadde ampita kawojjolo gwe lukawojjo twayogera essaawa nga namba ya time nanzigwako nankubira bwaŋŋamba gwe ssebo wavuddeyo kuyimba ey'ebusoga oli ey'endongo ekutambuza naye temwagala kunjogerako nti nze kitammwe njamala kufa mujja kubyogera Deo esuserwa leero ekinnuma afudde mu nfembi nebyembadde ntegese kitala nnyo ganda wange tawaana nnyo sina nakyakubagamba saawa eno tuli mulago ku mochale bwetyo mbeera bwetyo tewumya nakabululu ebigambo bikatuuka bibaalaala obulamu bw'omuntu munange kiba kikulu nnyo naye ate Mungu bw'aba nga akireese kiba kizze tulina kusigala nga tuli bagumu nga tuli bakakkamu kubanga buli mbeera yonna oyo asigala nga ye Katonda nantameggwa akkiriza kibe ne kiba era awakana ne kitabeera naye bwe kiba nga kituuseewo munange olw'amaziga n'omukwano gwe tuba nagwo eri abantu baffe yenyiike emiranga egibeerawo kubanga ensi eno tugiyingiriramu mu miranga ate ne tuginnyukiramu awo bwetutyo tufunako mpolampola abantu ab'enjawulo abali wano nabo badde bamanyi Deo nga bw'olengera enteekateeka bwe ziri wano ate okusobola okulaba nti nate tukutuusaako ebyo ebigwanidde bwetyo bwe tutambula mpolampola Extra Digest sebo nga bitalo nnyo munna bitawaana nnyo byazze bubi byazze bubi njogedde naani
Nze Geoffrey Nkwanga ndi musajja muyimbi esebo. Deo omumanya ddi era mwesinkanawa? Deo twasisinkana mu industry ya music era nze nazanyanga kasuku mu luyimba lwa Kawanga Yogera. Nze nazanya mu video eyo. Obulamu bwa Deo yali tanaba kuba bulungi newankubadde yali akoze akayimba ka Oliver Yanimba naye ng'obulamu tebunatambula bulungi. Kati tubeera nga tuwuliziganya twasinkana ku Mozart awo nga tunoonya ffenna butya bwe tubaddewo obulamu butambule. Kati Baby Deo n'aleeta olugero olwo lwa Kawanga Yogera ne tutuula buli omu twali abantu nga mwalimu nze ne Mozart mwalimu ne JP edit Uganda yakwata producer wa oluyimba olwo video. Kakati ne tutandika okugatta obwongo oluyimba ne lukolewa yasooka n'alukolera ku Mozart n'amala n'alutwalewa Jona n'akola kiruyimba ne lufuluma n'alumastalinga ne tutuula mu video si ku mastalinga audio ligo yakola era bw'obanga tamukoledde bulungi n'akyusa studio bwe tutyo gundi lwalina gundi production bill Eka tunolwa Jona lwetwakola mu video era ne ntula mu video eyo nenjizanya bulungi nnyo ne tugenda emubende ne tukola video ne JB buli omu n'ateekamu kyasobodde twateekamu amaanyi mangi mu luyimba olwo kubanga tuli bantu abalina art. Ekirowoozo kyali kivudde ku kikoola oluyimba kuba buli omu yagamba oluyimba luno lw'amaanyi. Deo oyo musajja wa ngero nnyo kati olugero olwo olwedde lwaliwo okiraba ndowooza kati nga we luli olugero olwo omusajja kati ye yali aluyita kakiga mbono kakiga yali alunda nte mu ttale kati ne wabaawo omuntu omu yaleeta idea kubanga waliwo akabaawo ebyakasuku ne kenzo oli n'amugaa nti kati bw'okyusa erinnya ngeri gy'owakabaawo bino n'ojjawo kakiga n'oteekawo kasuku kisobola okukola kakati mu mbeera eyo buli omu oluyimba nga bwe nkugambye nti lwalimu ideas ez'enjawulo ng'ateekamu ati we kakati ne tukola video ne tugenda tugishootinga nze kennyini nze nagizanya twali naye ne tugenda ne tukola video eyo bulungi nga mukwano gwange oluyimba Mukama n'asaasira ne lutambula ne lukola bulungi nnyo nga buli omu bwe yalulaba kakati Deo n'afuna erinnya oluyimba n'akola ki kakati nze olw'okuba nina nange emirimu gyange ndi musajja musuubuzi kakati nze olw'okuba nali sinafuna linnya kati ng'ayagala nnyo mbeere naye naye kati nga sobola kutambula naye wano wali olw'obuvunaanyizibwa bwange nina okusigala emirimu gyange kale tubadde nga tuwuliziganya n'atandika okukola emirimu emirala gy'abaddemu naye era yantegeezako nti mune nina idea ekola omulimu guno yakuyingira ebintu bwe biti ne bwe biti ne mugamba ddembe lyo naye nze njasigala nkuwagirira mu music ebyo ebirala ayingira biki olwo Deo abadde yayingira ebintu nga birimu obusawo era mubiraba ku gundi ku internet kwe biri kuba abadde abikola naye kati nze ne mugamba nti era abadde ampita nnyo jangu olabe byenkola ne mugamba no nze ndeke no mu music eyo sijja kujjayo ndeka mu music kati nga tuwuliziganya nankubira essimu ne tuseka ne tukuba olwali wabula nze nga neebuuzaako kubya nga alina kye yeebuuzamu nga kyetaaga magezi nga nkubirako naye nga nze ndi mirimu gyange paka lwe bankubidde nti Baby Deo afudde sisoose kukkiriza kubanga alina nga mumanyi mu Nakatembola yagirako nti bamugize mu nnyanja simanyi agudde mu nnyanja kati ezo sitanti nendowooza oba sitanti alina kyayisaawo kyali wange naye paka lwenkubye essimu nenoonyereza nenkizuula nti no Deo afudde. Bamuzaala wa ye? Baby Deo bamuzaala Mubende bayitawo Kiyuuni ku luguudo nga Ddeeka 10 eyo yewaabwe. Musemba kwogera ddi naye? Deo nasemba okwogera naye ndowooza mwezi nga gumu n'ekitundu emabega oba myezi 2 before Christmas nasemba okwogera ne Deo ne twogera kati alina emboozi yali annyumiza tetwakwatagana kusinziira nga bwe nkugambye nti nze namugamba zaali za busamize nga nemugamba nze ndi mu layini ya music bino byolimu bino nze sibitegeera era namugjako nabujja ku ssimu sijja kulimbira bwereere namugjako ku ssimu n'essimu ye nenjijjako nga Deo ebyo sibitegeera nze ntegeera bya music n'ayagala okwogera naye ng'ayaayaanajja ne mugamba no akusikiriza ne mugamba Deo ebyo sibitegeera kati naye nga namulekera obulamu bwe akole ebimusanyusa paati eri abeereyo then wajja mu music okubeera nga nze sibiriimu nnyo ebyo tekitegeeza nti nno nali muki naye namugamba nze nkutegeera mu music tuze tutambula ffenna mu music oyagadde okyusa obulamu bwo mu music era bukyuse kati paati eri endala gireke gisigaze nze katutambuze music waliba weetaaga amagezi gange oba ki mu music ng'onnoonya kubanga nze kye nali nsinga omutegeereramu mu mbeera eya bulijjo omuntu wakubuuza nti Deo abadde atya gwe yaliko naye omunnyonnyola otya kyensobola okwogera ku Deo ng'omuntu kye mbadde mumanyiiko
Deo bw'agamba nti njagala kukola kino oba njagala kufuna kino anti akola ekisoboka n'akifuna mu bulungi n'embubi mu bulungi sijaga nti mu bubi abadde ne kye bayita obumalirivu nga bwaga nti njagala kutuukirira muntu bweti njagala muntu ono mufune ng'akola ekisoboka omuntu oyo era n'amutuukako n'amufuna kakati mu mbeera eyo bw'abeera nti music oba Deo yali avuga boda before music okitegeera naye ng'awulira ayagala kuyimba yatuuka mu mbeera enzibu n'agamba nti boda ngivuddemu nga ne bw'aba talina kyagenda kulya teyasobola kuddayo nti ate bampeemu piki oba nvugemu ekibaluwa yagamba njagala kufuuka muyimbi star okitegeera Deo n'agenda nga ne bw'aba tagenda tafunye kyakulya ye mu nsi ayagala kimu kuyimba Deo yava ewaabwe mu kyalo Deo nga ne bw'omugamba nti ate eno bifuna nga tomunyumiza ye agambye njagala kuba muki muyimbi yensonga lwaki era abadde alina byakola akeera enkyera nankubira nanga alina byenjagala okukola ngaera bwe nkugambye kati nga tosobola muyimiriza nga bw'aba asazeewo okukola ekintu Baby Deo tosobola muyimiriza nga ngenda kukola kino nze mbaze kyekimpisaawo nga tosobola kuyimiriza Baby Deo ne bw'olwani era akugamba kyekyo kye ngenda okukola kati obumalirivu obwo bumuyambye okubeera nti era agenza okufa ng'ensi emumanyi olaba agenza okufa ng'era wakabi ekiyuni babadde bamuyita mannya kife nga tetumuyise eno Baby Deo amanya g'amatuufu ye Mbazira Deo Baby Deo linnya lya music waliwo ebintu ntu ebyalikaawo emabega byetwalaba mawulire abadde yabimaliriza entalo ze yalimu mukyala musajja biki ebyo bye yalimu boli yayagadde omukyala wa Deo nga bwe nkugambye olwo Deo oyo ye Deo olwo aba alina kyayisaawo oyinza n'omufuna obino ga Deo abadde alina empisa embi yakuba gundi n'akola bwadde ekyo olwo kiba kipange Deo olwo aba alina kyayagala sigamba nti oba katugeze nga bw'onookera enkya n'owulira nti agaye ngenda kwokya Bayibuli siga nti aba agenda gyokya olwo aba ayina mu ekyo kyakola ettutumu ly'aba ayagala aba abasika eriyo kakati ye Deo kati goyinza omufuna mu ngeri yo gy'oyagadde Deo abadde alina empisa embi Deo kirowe kiri abadde akola bw'ati kino yakuba gundi naye ng'ekyamazima teyamukuba byali bigenderere ng'olwo ayina kyayagala okuggusa abadde muntu wa stand mu mbeera ng'alina kyakola ki kyayisaawo yensonga lwaki wawulako eri nti agudde mu nnyanja n'essimu ne zivaako naye yali agudde mu nnyanja simanyi yensonga lwaki olumu abamu ne bwe bamubise nti Deo afudde era nze kyasoose okunzigira mu mutu ne nga alabika waliwo akabadi kubanga ye ng'alina kyayagala okuyisaawo nga ye kimuyisaawo akola ekisoboka okulabika nga gusa kyakola ki kale bye bitonotono n'ebirala bingi byemmanyi ku Baby Deo Baby Deo abadde kyali wange Baby Deo yali kyali wange twatobako ffenna nga tulwanagana tufuna erinnya newankubadde nze sinnafuna linnya naye twatobanga Katonda n'asaasira Deo n'afuna erinnya Deo ne kyakyemumanyiiko Deo abadde mugabi Deo nga bw'obeera naye nga muyinza okgenda mu show ne Baby Deo biseera ebyo nali nkyatambula naye Baby Deo ne bamuwa $5,000 ge bamuwadde gayimbira anti Baby Deo nga mugenda ne muzitematema ne muzimalawo buli omu n'amuwa ayinza obutamuwa kuwa ssente naye nga muziya nammwe bw'abagamba nti siina bw'agamba nti siinaamu naawe ng'okimanyi nti talinaamu kubanga bw'aba nazo abawa kati ye Baby Deo abadde mugabi nnyo ng'omuntu abadde wa lwali Baby Deo n'ekirala musajja tabadde muyivu nnyo naye nga musajja mugezi kati ye Deo kale tuyanza bwe tutyo embeera bwetambula tuli ku mochale ogezaako okuba nti nate twekkaanya embeera nga bwetambula yasooka n'abeera muganda wange n'atuuka n'abeera taata wange kuba yambeererako nebbanga eriweza emyaka emeka 2 kati ng'oggyeko gamba nti okumbeererawo nali nsuzeeko ne Deo mu myaka emeka 2 nga sigamba nti nno ampadde ruumu yadde nga zaaliwo naye nga nsuula naye ku buliri butya ku buliri bumu kati n'afuuka taata wange nabeera nga asobola okundiisa sijja kirimba nga ne mu baakinga mu myaka egyo kuba nze omulimu gwensinga ennyo okumanya mu music ndi mulungi mu backups netukola backups awo netukola ate nga njiya
nenga twegattako mugattako nangattako wakati mulimu ebintu nze bye nayigira ng'okuzimba story mulungi mu kuzimba story ye muntu abeeraawo n'agamba tuyiye ku muntu ali mu mbeera bw'eti n'agirowoozaako n'ogiteeka mu bwongo bwo n'agizimba yabadde Deo. Emboozi y'ennyanja eno tugiwulira wuya naye mwalimu ennaku olwo kyali kitya? Emboozi y'ennyanja kati gy'oyagala njikunyonyole bulungi twafusimbula. Ekituufu kiri nti twabulira ku mazzi twabula yadde nga ate abantu omuntu bw'abeera ku lukalu wano tasobola kumanya mbeera mbi eri ku nnyanja. Era mulimu abayimbi abamu bosobola okusanga nga yagamba bwe yafuna akatabanguko tasobola kulinnya mu lyato n'omulundi n'ogumu nga tasobola, naye nga lwaki twabula ne tukwata ekkubo eddala ne tuyingira amazzi agataali gaffe ne tubeera nga n'omu yali atuvuga n'abulwako wawadda ne tufuna just kizinga kye twagwako mu ssaawa nga 8 ogw'ekiro. Mu ssaawa ezo we twafunira we twagwa nga connect tewali network tewaliwo ki kati ne batubika nti twakoze eki nti twafudde naye nga ennyanja yatutabukako ne tugenda ku kizinga ekirala kye tutaali tulina kugendako. Era kwolwo olunaku lwennyini nnyini Deo yayiye oluyimba olwo ennyanja yatabuka naye teyagamba nti nagwa mu nnyanja naye nga teyali stand ekuba by then nze nali backup. Okay. Buti bwe tutambula njagala twegattibweko muganda waffe ono Clever G muyimbi y'omu ku abo abali ku mochale taata nga kitalo munange bigabiza byolwaleero mitawaana myerere bankubidde akasima nga muganda amafunye akabenje naffe ntusituukira tujje tulabe kuba papa waffe abadde agambye ali yekka okusala katulinze banganda ne babadde nabo tulaba ate biki ebiddako nteekateeka kyeziddako. Clever G ku mbeera ey'obuntu omuzungu yayita personal level nga si buyimbi mubadde mukwatagana mutya? Twali tukwatagana mu kigambo kya Mukama tubadde nga tusinkana okuba nga tulambululako ku Yesu era nga tukaayana nnyo. Ekyokubiri nga tukwatagana mu ndongo nti batusinkanye eyo tujja ntukuba endongo nosanga nga babatimbe ne Baby Deo nga tunaba kuyimbira abantu tusooka kutuulako eyo ntunyumyako. So twali tukwataganako mu kigambo kya Mukama mu kunoonyereza okulaba yenkwatagana gye mbadde ne Baby Deo. So obadde olwana okulaba ng'omusikadde adde eri Yesu ave gy'abadde? Simanyi ze gy'abadde, nze kinkakatako okubuulira ekyamawulire amalungi gendeese. Kiri sikimanyi wa gy'ali naye mukakasako muyingiza wano kitukakatako okubuulira enjiri bitonde byonna. Kale bwe nkusanga nga nkuwulira toyinaamu nga mbaako kyenkugamubuulira. Akaseera k'omulabidde osobola munnyonnyola otya Deo? Akaseera kemulabidde munyonyola nga muyimbi tuludde naye mu bidongo nga tutambula tukuba endongo. Sina kyeyinza kugamba okusinza empisa ze zimu fe osanga omuntu akwaniriza. So bwetyo bwe tubadde tujja tutambula siyinza mudescribingako bingi naye music obadde ng'omuwulira ng'omwira n'olaga story gy'awandiise n'owulira nga lwaki abantu bagyagala ekyo mbadde nsinga mumanyako. Tuyanziza kale mbeera bwetyo bwetambula tuli ku mochale e Mulago. Omulambo gwa muganda waffe Deo Maziira Baby Deo weguli mu kaseera kano bali mu kugulongoosa n'okwongera okumwekebejja ate oluvannyuma tulabe enteekateeka ezinaaba zifulumiziddwa mpola mpola nga ekinaaba kitambula nga bwe twongera okwekkaanya n'okwongera okugoberera ebigenda mu maaso. Tugezaako okutambula mpola mpola tulabe embeera